Hey, amanya gange Elsa Tawa Namubiru, and I'm here chilling with Elisa Sechitende. And follow him on his YouTube, yeita Elisa Sechitende. Mwebale kutugoberera bulijjo. Olwaleero mbaleetedde ku mulamuzi Aisha Nattembo abeera mu Mbejja oyo. Atuula mu kkooti ey'eddaala erisooka mu disitulikiti y'e Bukomansimbi. Ono yalayizza akakiiko k'abalamuzi akagenda okulamula mu kkooti ya ggombolola y'Ekibinge. Kano katuulako abantu nga Christopher Ntambazi, Semanda Hussein Lwembaawo, Mutaawe Javiira, Nakawesi Gertrude ne Awa Nalubega. Wabula ono yabalabudde ku by'okweyingiza ku misango egitajja mu buyinza bwabwe ng'eby'ettaka, mpozi n'abalabula ne ku ssente z'embaata nga bwe zitali mu mateeka bwe zitakkirizibwa. Kyokka omuntu eyeetantala okulya ssente z'embaata n'ateekako omukono nti atunze, yo kkooti ejja kumulamula ng'eyatunda, wadde ng'oba weewola bwewozi naye ebiwandiiko biba biraga nti watunda, so baba tebalina ngeri ya kukutaasa. Abantu babuuzizza nnyo ku by'amateeka okubawabula mu musomo guno ogwayindidde ku kitebe kya ggombolola y'Ekibinge ekulemberwa ssentebe Deo Bwanika, eyabasuubizza okwongera okubatwalira emisomo ku miruka ne ku byalo bongere okukenkuka mu mateeka. Basinze kubuuza nnyo ku by'ettaka, ebibanja n'obusika. Kamubalabeko wano. Alabudde bwonna nyongera office of Kibinge LLC Court, and that I will support and up. So help me God. Olwaleero besaawa okusobola okutuuza akakiiko n'ebisalo ne muwuliriza n'ebisalo omusango. Nalubega Hawa Solomon found that I will be faithful and bad to allegiance to the public of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. So I have found that I will be faithful and be truly allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Entrusted to me, and I will do right all manner of people in accordance with the Constitution of the Republic of Uganda as my law established, and in accordance with the laws and the usage of the Republic of Uganda, without fear or favor, affection or ill will. So help me God. I, Nakawesi Gertrude, swear in the name of the Almighty God, so reaffirm that I will be well and truly exercise the judicial functions entrusted to me, and I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution of the Republic of Uganda, as by law established, and in accordance with the laws and the usage of the Republic of Uganda, without fear or favor, affection or ill will. So help me God.
Chambers Christopher, swear in the name of Almighty God, solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance Kyensigo ndiwa mu butuufu ku disitulikiti kati ebintu byonna byavuddeyo. Nyabo kansala waffe atukiikirira ku disitulikiti mutusaasire chairman yalisoso mulukale nedda buli omu alina okuba ekirayiro ekyo kuba olina okukwata ku bayibuli eno oba ekitabo kyokkirizaamu naye yamye katonda kino saagala ogambe ati baali balayira tusaayogera bali be baayogera so yensonga lwaki buli omu alina okukuba ekirayiro ekikye era twabitegese era kubanga era omala okikuba olina okuteekamu omukono kati omuyinza kuteekamu okukipapula kino yensonga bino tugendamu olupapulo olukwe ajje wano akuba ebirayiro ensi yonna eraba singa ogenda kumakya n'ova ku kirayiro ekyo ensonga lwaki ebirayiro ebyo bikubibwa ntegeera singa ova ku makya n'okivaako tujja kusanga anti-corruption report ng'omukozi wa gavumenti yensonga y'ekirayiro ekyo. Ssemateeka era mu article ey'ebibiri mukaaga 206 eragira Parliament okubaga amateeka agakwata ku gavumenti ez'ebitundu bakyetuta local government. Mu article eya 207 neyogera local government kyenki mulimu district council netugenda mu urban council sub-county council ne units endala. So ssemateeka yakomawo naye kati Parliament nebaga amateeka agakwata ku ekyo kyennyini ssemateeka kyayogerako. So awo Parliament nebaga kye bayita Local Government Act oba etteeka erikwatira ddala ku gavumenti z'ebitundu. So Local Government Act ebyo tugenda kutambulira wansi w'etteeka katundu ka 23 akongera ku Local Government Council composition oba biki ebibeera mu Local Government Council, kiki kye byetaaga Local Government eyo tuula kiki ekibanja, biki byeyeetaaga bisaanyizo ki n'emirimu gyayo biri mu katundu aka 26 oba section 26. Awo omukolo gwa leero guli kulayira bwe nategeezebwa. Okulayira okwo tulina etteeka okulayira baliyita Oaths Act okulayira ekirayiro baliyita Oaths Act chapter 19 liriteeka namba 19 mu mateeka agafuga eggwanga lino. Era nga Oaths Act eyo ekifuula tteeka singa omuntu yenna waliwo abantu abogerwako mu tteeka eryo mwe muli abakulembeze b'ebitundu mwe muli buli muntu yenna atwala public office ofiisi ya gavumenti yonna singa oba oweebeko omulimu okusaalinga mu ofiisi ya gavumenti yonna olina okuba ekirayiro ekyo. Era ng'ekirayiro ekyo olina kikuba nga waliwo gwe tuyita commissioner for oath oba omuntu atwala ebirayiro. Commissioner for oath oyo oba tomufunye osobola okikuba mu maaso g'omulamuzi aw'eddaala erisooka oba okudda waggulu. Era nga yensonga lwaki ndi wano. So okubeera kwange wano ndiwo mu mateeka wansi w'eryo etteeka erya Oaths Act. Pulezidenti akuba kyanjawulo ku ky'omulamuzi, omulamuzi akuba ku kyanjawulo ku kya kansala n'abantu abagenda mu turubeeni. So olwaleero engeri gyetugenda okulayiza abantu abagenda okutuula ku kakiiko kuba akakiiko ako kakola nga court of rules kyetuyita local council court. So ekisooka balina okuba oath of allegiance kitegeeza weewa obweyamo obutatte ofiisi ya gavumenti ogenda kukolerera gavumenti obutali kyekubiira. So ekyo bwoba okibanze mugenda kuba kye bayita judicial oath. Engeri ekiri nti mugenda kutuulanga ng'abalamuzi musalewo era ng'ebintu bye musazeewo
bibeera binding biba bigobererwa mulinga balamuzi so mulina okuba ekirayiro ky'abalamuzi then ekisembayo yejono buli omu gyakuba era ng'oyogera olikuba mu kitiiki otuula kakiiko ako ngaani oba ogenda kukola mirimu ki byebirayiro ebisatu byekugenda okukuba then ebisayiningeko amagava era singa wabeera etteeka erikontalanise mateeka eyo liba lisazibwamu so etteeka lyengenda okutandikirako oba ekutulyo ku ofiisi yammwe etteeka lyekiyita Local Council Courts Act 2016 Local Council Courts Act etteeka eryo lyabagibwa mu mwaka gwa 2016 era nga lyeri guiding oba lyeriramula kutya kooti zino eza Local Council kuba ez'ebitundu ebyawansi bwe zituula ddi zituula zitya era zidabula misango ki kisooka wansi wa katundu namba nyuba section ey'okuna the Local Council Court of a village or parish shall consist of all members of the executive committee. Singa kooti eba tennatuula bememba mwenda mwemukulyemberayo mulina okubeerawo memba omu singa aba abuzeewo kitegeeza kolam eba tekoze eki eba teweze so temuyinza kutuula ekyo kikulu nnyo era kyekyasooka mu tteeka lino nti mwenda mubeerengawo nga temunatuuzaki kooti eyo. Qualifications zigenda nnyo ku muntu kiri kuba kati engeri gyemumaze okuva ebirayiro nsuubira nti chairman nga tannabalonda yayiseemu n'alaba nga ebisaanyizo mubiweza yensonga lwaki mwalondeddwa. Ngenda ku bikooti lwetuula etuula luddawa kooti eyo nga kati bwe tuli ekibinge subcounty era etuula ku Ggombolola si wano nyini naye mu kibinge bwe tugamba jurisdiction kitegeeza ekitundu ekigwa wansi wa kibinge subcounty so musobola okutuula awantu wonna kasaba nga bagwa wansi wa kibinge subcounty kooti eteisaawo situbanijja netuula ebitenga awo jurisdiction muba mubitudde nga muze mu ndala esubcounty endala so ekyalo kyonna kasita kiba nga kigwa wansi wa Ggombolola ya kibinge kooti esobola otuulawo. Akakadde nga kamu kano yali abadde kakadde kamu kubalamu okugeraageranya singa kabaane kano katuliddwa nasobola osasule naye nga tekinnakola ekwezo nga temunasalawo ntonaliirirwe nnyini kintu ekyo yeetaaga okuwulirizibwa. Ogenda kuwa ekiragiro nti embuzi etundibwe mumale okitundagamu embuzi teyali yange yali ya mukyala wange oba ebitudde waka naye teyali yange yali ya mwana wange ekyo si kituufu. So kikulu nnyo okuwuliriza omuntu ono nga tetunalunda kintu kye kuliyirira oli kuba mulina okuliyirira. Musobola okusalawo era ne tugamba ebintu byetuwulidde tebiriimu nnyonsa tukulaga ekitukolanga ki tokiddangamu si buli kimu lw'ensala tolina kusiba kuliyirira nebigenda bwebyo sobolanga tekiri nnyo sanogamba olakuba tokolanga ki naddala ensonga z'abaana bagwaniko nazo nzikolanga baana babwane bakoze biki musobola nemubawoninga muwoniezi nemukola ki nemubatali bagenda. So ekintu ekirala ekikulu nnyo kyenandyagadde okwogerako ku tteeka lino nina omusango gwe nazze nagwo ogwa kooti enkulu nagwo ngenda bbawaako kopi ensonga z'ettaka. Kooti ya LC3 terina buyinza kutuula ku nsonga za ttaka nga kooti esookerwako. Ensonga ezo mulina zituulamu
nga kooti ejulirwamu. Kooti etuula mu nsonga z'ettaka esookerwako ye kooti eroseera okuleka. Omuntu singa ajja mu ofiisi yammwe nga yeemulugunya ku kintu kyonna ekikwata ku kibanja oba ku ttaka tetugula musango ogwo. Wadde munaagugula mulimu ensala etegenda kuyimirira wano wonna. Kasita banadda ku kooti eddako bagenda bisazaamu. Kiringa omuntu bwe yalimba wano n'awaaba omusango ogw'obukomansimbi. Newabeera kooti nga ya high court naye nga teyalina buyinza kutuula ku musango nga gwenda kubeera kooti y'ebitendo. Kooti ejja kumugoba emuzzeewa. So ekyokuba nti oli wa LC3 byagamba tetulina obuyinza ate bali ba LC3 awansi nedda. Buli kooti erina emisango erina okubeera erina jurisdiction ku misango gyayo. So ekintu ky'ettaka kikulu nnyo. LC3 kooti tetuula misango gya ttaka. Gina kutandikira kwera ate ne LC1 nedda. Gina kutandikira ku LC2. Tetuyita parish level. LC2 oba parish. So eyo singa oli aba tamatidde lwaleeta ensala n'agireeta mu kakiiko k'ebiseera okuleka mu kooti y'ebiseera okusatu. Kati mwe mutuula nga kooti ejulirwamu. Singa era oba omuntu tamatidde mu LC3 kooti awo n'agenda mu kye bayita chief magistrate court n'okweyongerayo. So ensoli ebadde ekolebwa nnyo bannakaba obukiiko batula ku kooti ya LC3 naye nga kikulu nnyo. Erinnya lyange nze Ntambazi Christopher, nondeddwa ku lukiiko olwa Kibinge LC3 court nga nondeddwa nga agenda okufunulira ensonga naddala ez'emisango, ebibanja n'ensonga endala zonna emisango nga bwe gijja, nga tulindirira emisango egyo okugiramula n'obuvunaanyizibwa. Omulamuzi atusomesezaamu tulina okutandikira tulina okukolako tutalina kukolako. Naye ku lwange ndaba nti nze ku lwange omulimu tujja kukola n'obwesimbu kubanga twawula. Ekitulondeza si nti buyigirize tuli balamuzi naye okwawula n'oyawula n'ogamba kino kibi kino kirungi. Abantu baffe batulindiriremu okubalamula n'obwesigwa. Ate naffe okusalawo judgment tugenda okusalawo ebeere nga y'amazima na bwenkanya. Lubadde lunaku olw'okulayiza abatuula ku kooti y'eggombola LC3 court, naye ne tulaba nga kyamakulu nnyo okuyita n'abakulembeze abalala bonna munaddala abatuula ku kooti ey'ekyalo, kooti ey'omuluka, kooti ey'eggombola n'abakulembeze bonna basome ku mateeka basobole okusala bye bamanyi wansi eyo, kubanga nga bwe mumanyiriza kooti zaffe ez'ebyalo abantu babeera bannamateeka naye nga ate bye basala bibalwa mu mateeka. Kati nga tulina okubategekerayo omusomo kwe kuyita omulamuzi ne bannamateeka abalala ne babatendeka mu mateeka munaddala ery'ettaka, ery'obusika ne Local Council Courts Act mwe bakolera emirimu gyabwe. Kyekibadde wano tubadde tulina ekizibu kinene nga basentebe baffe basala emisango si mu ngeri nnungi, ngera omuntu bwasala omusango ng'asinzidde ku ndowooza ye so si ku tteeka nga bwerikola ki nga bwerigamba. So nga ate omusango tebagusala kusinziira nga bwolowooza, omusango bagusala okusinziira ng'amateeka bwe gakola ki bwe gagamba. Kati bibadde bitutawaanya ng'osanga ssentebe w'ekyalo n'awozesa omusango n'atakuwa n'atawandiika omuwaabi bye yawoza wadde omuwawaabirwa bye yawoza, obujulizi n'atabuwandiika naye n'akulaga ensala n'awandiika peegi emu bbiri nagati okusinziira ku bujulizi nga bwe tuwulidde n'abataka bonna babaddewo gwe gwakusinze. Kati ng'omuntu oyo singa aba ajulidde kooti ejulirwamu eri teyina kwesinziira kusobola okugoberera empoza bali gye bawoza eri okwesalewo oba baasala bubi oba baasala butuufu. Kati kyekitutegeseza omusomo guno